Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Nnaku lwaleero njegadde mbawe ku ddagala, naddala mu abalina ekizibu ky'okubeera nga mufuka ku buliri nga muli bantu bakulu wamu n'abaana abato. Eddagala lino ligenda kuba libayamba bulungi nnyo mu abafuka ku buliri nga kikusumbuwa, n'abamu mwogera nnyo nti osooka kuloota naye ogenda okusisimuka ng'ofuse ku buliri mu abantu abakulu. Okusookera ddala bw'obeera olina omwana ng'asukka emyaka 6 ng'afuka ku buliri, omwana oyo aba yeetaaga afune ku ddagala. Okuggyako ekintu ekirala ku ggwe omuntu omukulu afuka ku buliri, nkusaba obeere ng'okola nnyo exercise. Bw'oba olina ekizibu ekyo, bw'oba olina omwana ng'ali mu myaka 8, myaka 10, 12, 20, 25, 3 nga mufuka ku buliri, kikulu nnyo mukole exercise. Mugezeeko okuzuukusa obusimu bw'omubiri gwammwe, mubeere nga mukola exercise. Exercise eyamba nnyo mu abantu ababeera bafuka ku buliri, obeera tojja kuddamu kukikola. Ekyo nkikubuulira, mutunuulire nnyo exercise. Osolokera ku makya n'obuukabuuka mu nnyumba n'oddukadduka nga bwe mukitegeera exercise eyo etali y'amaanyi, mubeere nga mugikola. Naddala mu abalina ekizibu ekyo eky'okufuka ku buliri nga muli bantu bakulu, kijja kuba kibayamba nnyo. Kati nkusaba ofune akakalaamu n'akapapula owandiike eddagala lino, oba ofune essefuliya obeere ng'oliteekamu lyakutokosa. Nkusaba ofune ebikoola by'omutuba. Ebikoola by'omutuba funako ebikoola 4 biteeke mu ssefuliya omwo. Nkusaba ofune olumbugu. Olumbugu funa emirandira gy'olumbugu gye giba gitambulira mu ttaka. Funa emirandira gy'olumbugu gifune nga giwerako, girongoose bulungi, ogiteeke mu ssefuliya omwo. Ofune emirandira gy'olusenke. Olusenke funa mirandira nagyo gyoze bulungi ogirongoose, nagyo giteekemu mu ssefuliya omwo. Nkusaba ofune bukumbu. Bukumbu osobola omukuulayo yenna mu ttaka. Ofumbe emirandira, bikoola n'obwo obusigosigo bubeerako. Bukumbu mulongoose bulungi naye muteeke mu ssefuliya omwo. Ofune mwambala butonnya, naye mubeera ng'omulongoosa bulungi, naye muteeke mu ssefuliya omwo. Kati eddagala eryo lifumbe bulungi, teekamu amazzi ag'ekigero, lifumbe. Bwe limala okujja liteeke wansi libe ng'eriwoolaawolamu. Beera ng'onywako ggwe omuntu omukulu oba omwana omuto yafuka kutandikira ku myaka 6 kudda waggulu. Eddagala lino lijja bayamba. Omwana omuto limuweere mu kipimo. Bw'amala okulya ekyenkya bulungi nnyo, ssaawa awo nga 4-5, beera ng'omuwako ekitundu ky'ekikopo abeere ng'anywa ku ddagala eryo. Ekitundu ky'ekikopo kijja mumala olunaku. Oba osobola omuwa ekitundu ky'ekikopo n'akinywamu emirundi 2 olunaku. Kitegedde? Kwegamba olunaku alina kunywa kitundu kya kikopo. Osobola okimuwamu emirundi 2, n'anywako akatundu k'ekikopo ku makya, ne wane kawungeezi ng'agenda kwebaka n'anywayo akatundu k'ekikopo. Awo ewamu ky'ekitundu ky'ekikopo ky'abeera anywedde olunaku. Kijja kuba kirungi nnyo. Kwegamba eddagala mubeere nga muli baweera mu kipimo. Naawe omukulu olunaku osobola okunywako ekikopo kimu. Ku makya osobola okukeera n'onywako ekitundu ky'ekikopo, ne kawungeezi ng'ogenda kwebaka n'onywako ekitundu ky'ekikopo. N'olwekyo ng'omukulu olunaku nnywa ekikopo kimu eky'eddagala eryo. Bwe kityo bwe kirigenda kubeera nga libayamba mu abalina ekizibu ky'okubeera nga mufuka ku buliri. Mugenda kutereera. Eddagala lino mulinsabye nnyo nga mulina ekizibu ky'okubeera nga mufuka ku buliri mu abantu abakulu. Mubeere nga mulinywako, naye n'ekikulu kye mulina okutunuulira exercise gye mbagambye naye ejja bayamba nnyo okubeera nga muwona ekizibu ekyo. Ekintu ekirala, bw'oba ng'onywa nnyo obudde obw'ekawungeezi, kirekere awo. Omwana tomuwa nnyo byakunywa kawungeezi. Osobola okukoma ku ssaawa 11 okumuwa ebyokunywa. Obudde obuddako awo paka we yeebaka tomuwa byakunywa. Era naawe omukulu bw'oba ofuka ku buliri nga kikusumbuwa, weesonyiwa ebyokunywa. Osobola obikomya ku ssaawa 11-10 ebyokunywa. Toddamu kunywa kintu kyonna okuggyako okulya. Toddamu kunywa. Ekirala obeera weebase ng'omanyi nti eky'okufuka ku buliri kikusumbuwa ggwe omukulu, toweevuunika nga weebase. Tunula waggulu, kijja kuyamba. Tunula waggulu nga weebase. Ekintu ekirala, omuntu yenna ng'ofuka ku buliri kirina kujjira mu ngeri ya birooto, olw'ensonga nti omubiri gwo guba guwulidde nti weetaaga kufuka, naye ggwe olw'otulo otungi tw'obaamu n'obukoowu, kiba kyangu omusulo okuyitamu kakkana ng'ofuse ku buliri naye nga kijjidde mu birooto. Okuggyako ekintu ekya, mulimu abantu abafuka ku buliri nga balwadde bulwazi.
nga ye asobola okubeera nga alinaawo ng'ayimiridde omusulo ne gumuyitamu nga taguwulidde, oyo aba yeetaaga genda mu ddwaliro afune obujjanjabi, aba mulwadde bulwazi. Kizibu nnyo okubeera ng'otudde mu ntebe oba ng'oyimiridde omusulo ne gukuyitamu ne guyiika nga omubiri gwo teguwulidde. Omubiri kiba kizibu nnyo ekintu ng'ekyo okujja n'otakiwulira. N'olwekyo omusulo gukuyitangamu nga toguwulidde n'ogwekangira ku mpale nga zitobye, kimanye nti oli mulwadde oba weetaaga bujjanjabi mu ddwaliro. Kyekyo kye njagadde obbabuulira. Bwekityo bwe kiri, kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza ku nsonga yonna gy'oyagala okumbuuza ku ddagala lino. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Nja kuba kuddamu bulungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbeere bulungi, mweraba.